Amanya ndi musajja wa Kabaka omutongole mu Kyaddondo ate kansala wa Kawempe division Mulindwa Godfrey. Ensibuko yange mpira ddala mu buddu. Ekituufu ebyemizannyo bikuŋŋaanya abantu mu Buganda kintu tulina ekyamaanyi ennyo ekikulu ekiyimirizaawo Obwakabaka bwaffe. Sigala kisanyukira ngenda kyennyamira nti n'okutuuka olwaleero essaawa zino omupiira ogugenda okusookawo enkima n'omutima omusajja otunula ekisaawe kikalu. Lwaki kikalu? Tulina okuteeka amaanyi mu byemizannyo okusitula Obwakabaka. Tulina okuteeka ebyetaagisa mu byemizannyo tulabe nti abazzukulu bannambi bajjumbira ebyemizannyo. Bw'oba obitunuulidde twakola advertisement emala. Tulina okukunga era amaanyi okulaga nti ebintu ebisitula ensi byebyongera Ssaabasajja okubeera ku maapu, byebyongera Buganda ogisitula byebyemizannyo. Ebyemizannyo kintu kikulu nnyo mu Buganda. Bw'oba okitunuulidde tubeera mipiira gy'amasaza. Mipiira gy'amasaza gino gikuŋŋaanya abantu. Lwaki egyebika mwe tuva tekisobola kuŋŋaanya abantu? Kiki ekyabuzeemu ku luno? Ekyabuliddemu ddala enteekateeka bw'oba ogitunuulidde yandibadde nnungi. Naye nnyambye okunga twandibadde tukunga nnyo okulaba nti ekisaawe kino n'okutuuka olwaleero kijjula. Bw'oba okitunuulidde tewali bantu. Omupiira gugenda okutandika ku ssaawa zino zigenda kuba essaawa 6. Omupiira gutandike okusookawo tewali bantu. Bazzukulu bannabbi tobalaba. Olaba abaana b'amasomero abalala tuliwa tunasitula tutya Obuganda tunayimba kiki ekiba kya Buganda nga tukisitudde nga tetulabikako. N'olwekyo nsaba abateesiteesi naddala minisita w'ebyemizannyo twongere okukunga, twongere okubeera nga twadivatayizinga, tuyiseemu drive tezayiseemu. Abantu bakyali mu birala, abantu babawadde kaadi, abantu balina okuyitibwa, abantu bazze, abantu balabikako. Tugenda kukola tutya okusitula ebyemizannyo n'Obwakabaka nga situzze kubiyuliriza Namulondo. N'olwekyo nkubiriza bukubiriza nti enteekateeka eno eyongerwemu okukunga, okumubulizinga ab'obusolya, ab'ebika, batongole ba Ssaabasajja Kabaka, ba mituba 5, ab'amasaza bonna tulina okwenyigira mu kukunga okulaba nti emipiira gy'ebika tugyongeramu amaanyi. Sigadde ndi kansala Mulindwa Godfrey. Omukulu ye talina kyagattako ku nsonga eyo. Amanya Mukasa Edmond Zibukuyimbwa nga ndi muwandiisi mu kika eky'obutiko. Ze wano eno mpaka z'akamalirizo z'omulundi gwa 50. Ndi musanyufu nnyo nti ekika kyaffe eky'obutiko kye kyaggulawo wano eno wennyini mu kisaawe ewankulukuku nga tusamba twaggulawo n'emmamba Namakaka gye twakuba ggoolo 3-2. Mu byafaayo ebbanga lyonna ekika kyaffe kibadde tekifunangako mukisa kuggulawo. Naye ndi musanyufu okulaba nti omukisa gwe twafuna nga tuweza omulundi gwa 50 ate twaggulawo nakati tulaba leero abantu si bangi nnyo. Nteekateeka ki ze balina okukola kulaba nga abantu babeera bangi mu kisaawe omulundi oguddako? Nze kyenyinza okugamba ensonga eno ngaffe Abaganda tugyesigamiza nnyo ku Ssaabasajja. Era bw'ogenda okutunuulira obumulumulu obutambula eyo yonna buli gwowa kaadi akubuuza ompa kaadi naye Ssaabasajja gy'ali. Otegeeza abantu tebazze lwa nsonga ya Ssaabasajja? Buli omu tannaba kufuna bulambo lwa Ssaabasajja. Buli gwowa kaadi akubuuza Ssaabasajja gy'ali omugamba nange sirina bukakafu bwakyo ng'agamba nja kujja. Ogenda okuddamu omukubira ng'ayogeza kirimi. Kaki ky'oyagala batereezeemu? Abantu bonna abeetoolodde beene waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tubasaba bw'abangawo n'amawulire gonna agasobola okutuuka mu bantu ng'edda bwe kyalinga nga batuusengako nga bukyali. Ssaabasajja layika yakutuula oli mu bantu awooma nga sukaali. Awatali Ssaabasajja abantu tebaagala kumanya kigenda mu maaso mu Buganda. Kale ssebo tweyanza.